Kadama TV olwaleero ndeese omuwala oyo gulabawo mu vidiyo. Omuwala oyo gulabawo mu vidiyo tutera nnyo okubalaga ebintu bino. Abaana ne bavayo ne bakola voice note, bwe bakola voice note ne mugamba balimba beekoza kijja kitya. Vidiyo ng'eno bw'ejja era mulimu ababeera tebakkiriza, abo bo tetuba tetulina budde bwabwe. Kye mulina okumanya, abaana bano babonaabona, abatabonaabona gye bali naye bano abakyala abajja okukola obwakadaama babonaabona nga bayita mu buzibu obw'enjawulo. Omuwala ono gwe ngenda obaleetera wano yadduse sijjagamba mu kiyumba wabula mu nnyumba gye yabadde akola. Bwe yadduse eyo n'agamba nti agende ku poliisi. Poliisi bwe yamufunye yamukubye bukubi era nga poliisi egamba ayina kuddayo mu kiyumba. Poliisi ya Uganda eyinza okubeera mbi naye mbabuulira nti poliisi y'e Buwarabu ate mbi nnyo, lwa nsonga bo tebakkiriza nti omuddugavu akola mu nnyumba y'Omuwarabu asobola okukola ensobi. Buli kintu kyonna ky'okola n'obeera ng'ogenda kuddukira ku poliisi n'ojja n'oyogera ekintu n'Omuwarabu n'ajja n'ayogera ekintu, bagenda kutwala sayidi ya Muwarabu, tebagenda kutwala sayidi yo. Kwegamba bo balina ekintu ekyabatuula mu mutwe kye bamanyi nti omukozi w'owaka Kadaama yenna bw'aba adduse mu nnyumba eyo aba tadduseemu lwa buzibu, wabula aba adduseemu lwa kubeera nga kyeyagalire, aba adduseemu kyeyagalire. Ky'ova olaba nga poliisi etera nnyo okuzzaayo bakadaama mu nnyumba ezo. Naye wano we neewuunyiza omulimu gwa poliisi e Buwarabu kuganga nze sigutegeera. Omuntu n'ajja ng'akulaga nti ali mu buzibu, boosi w'oba ayagadde omukola ekintu kyonna ekitakkiriziganya na contract oba n'amateeka g'e Buwarabu, naye ggwe n'omukuba n'omuzaayo. Omuwala ono gwe mulaba yabadde atereka ssente, nga bwe mumanyi nti ennaku zino ssente omuntu takyatereka ssente, omuntu takyasukuma ssente omuntu takyasukuma ssente Uganda. Ssente zonna akati ze bafuna abantu bazeeteeka ku mubiri. Baamukubye vidiyo mugenda muwuliriza bulungi ng'agamba n'okumubba baamubye. Obusente bwonna bw'abadde akola nabo baabututte. Yeeno embeera gye mbadde mbagamba oba gye mbalaga nti ne air ticket zino ze bagamba nti omuntu ayagala tusasule air ticket, omuntu bw'aba tazisobola tuyinayo abantu kati ng'oyo omuwala ddala ssente za air ticket agenda kubeera ng'azigyawa, ne ssente zonna ze yabadde nako baazitutte. Kati ng'abantu nga bano be njagala gavumenti etunuulire nti mulimu abaana ababonaabona. Vidiyo zino tuzibaleetera musobole okutegeera nti muliyo abantu ababonaabona, muliyo omuntu nga talina wadde n'ekikumi ekigenda okumuzza e Uganda naye nga talina okukomawo. Kuba oyinza okubala nti ebbanga kale ly'abadde akolera ettone eryo oba eddene abadde asukuma omusolo, ogwo kati ogwo omusolo gusobola okubeera nga gumuyambako mu buzibu nga buno, nga gavumenti egamba kati tusobole okubeera nga tuggyayo abaana nga bano. Nkubiriza omulanga nga bulijjo bwe ngamba, gavumenti kampani zonna ezisobola okubeera nga ziyamba abaana bano abatasobola. Waliyo abalwadde, kati waliwo ng'oyo omulaba baamukubye, engoye zonna baaziyuzizza, yaddukidde ku poliisi. Omusaayi ogulaba nga bw'olaba t-shirt ye yonna ejjudde omusaayi, bamuyuzizza agenda kuba nga atulaga n'ennyumba mwali mwe baamutadde mu poliisi era olaba ng'awantu wali open. Naye embeera eyo katusuubire nti negenda kuvaawo. Omuwala ye agambye talina gy'adda, tadda mu kiyumba, agaanidde ku poliisi, agamba bamuzze ku ofiisi emukwataganyaako. Katusooke tuwulire omuwala ono embeera nga bwe yabadde. Poliisi yenkubye nze nanikubisa. Enkubye ng'eyagala nzire mu kiyumba, omusajja azze neŋŋaana, kati n'omuka poliisi namukuba. Ngenze nakusize nsaba buyambe bannange. Poliisi yankubye nzenna nzijjudde omusaayi n'enjoliza n'engoye. Bankubye nnyo era bansibye. Nsaba kunnyamba bannagende ku poliisi.
bwe balaba musaayi bankubye simanyi omusajja kyeyansize wano ku mukono. Nange ndi ku poliisi byanalinye poliisi.